Finally, Kalebule asibya Kalebule atisa Omufere Gashumba amazina akwatibwa lwagenda maaso n'okwogera Kalebule gw'atalinaako mutwe n'amagulu. Incidents zibaddewo nnyingi nga Gashumba ono agamba nti emundu eyatta Awusumaichuli y'emundu y'emu munnange eyakozesezza okuba omukulu Bujingo era kakati nnyongera okujjukiza nti Gashumba ono Kalebule ono y'omu ku bimukwasizza era tutege amawulire agaliwo galaga nti agenda kusula mabega wa mitayimbwa. Omukulu wa sisimuka Uganda agenda kusoma mabega wa mitayimbwa lwa bufere nakwogera Kalebule nabutekenenya bintu. Omanyi bano bagenda ne basama ne balowooza nti ensi Uganda yaabwe ne balowooza nti bebasamira babaagala nnyo. Muganda wange mukwano gwange twongera obbajjukiza nti tebitukwatako. Tebitukwatako ate ate bijja tukwatako. Twongera obbajjukiza this is Uganda for Ugandans. Kati beerayo ko mu Komeera otuwe obuki ojja tuwa obujulizi emundu yatta Awusumaichuli ani agirina bw'obanga gw'ogirina nga gw'otambula nayo era byonna ojja bitunnyonnyola. Kati obusirusiru bwammwe mugenda ne mwogera Kalebule muno mwogera kino ne mwogera kiri ne mulowooza nti Museveni abawaana Museveni abaagala nnyo kakano ne twogera obbajjukiza nti ate Museveni yabavuddemu. Kalebule asibya Gashumba agenda kusoma mabega wa mitayimbwa. Tweyanzizza nnyo bonna abakikozeeko okulaba nga akasajja kano Kalebule gwe kabadde kakola kakwatibweko kasibwe kategeere nti Kalebule takkirizibwa era bannayuganda bakoowu. Tweyanzizza buli yenna ekyakoze okulaba nga akafere kano kakwatibwa lwa Kalebule. Kalebule asibya Kalebule asibya Gashumba buno obubaka bubwo era ndowooza ye vidiyo yange esemba gy'oli. Wayogera nonsensi mungi nnyo mu kuziika gumbadde muyita bodegaadi wa mukama wammwe oba wakyaliwo Bujingo. Wayogera nonsensi mungi nga mwe mulina okwewaana era n'olaga nti ekyadde kikubisa Bujingo amasasi olw'okuba adifendinga hemuke ne NRM. Ng'era olaga nti abawagizi ba NUP Bujingo babadde akolokota nga katuuti k'ekkanisa be baagala okumuggyawo era obuzibu we busibuka. Bino era ebigambo bifaanagana ne mukama wammwe ow'ekisinde kya hemuke bye yateeka ku kiwanja kye ekya Twitter enjega eno yakabeerawo enkeera lwalo. Gwe muyita General Mulamba, gwe muyita Presidential Advisor on Special Duties, n'avaayo n'awandiika statement nga yakulaga yategedde dda baani abaali emabega okukuba Bujingo amasasi mwe yateekeramu ADF ne special group. Kino kikakasa nti ekintu kino kyonna kiri well set up bulungi okusinziira ku bigambo bye wayogera mu kuziika muwummuza n'ebigambo bye wayogedde jjo ku live yo eya TikTok kossa n'ebigambo by'oyogedde olunaku olwaleero ku Radio 4 kuba kuweredde almost essaawa 3 ng'olyoka oyogera nonsense. Naye kankubuulireyo ekintu kimu Bwana Gashumba, kino kankikubuulire, buli bw'oyongera okwogera bw'oti ate oyongera kwerabisa, oyongera kwekubamu bituli, kubanga era kimanyikiddwa ne mu bigambo by'okyogedde nti gwe wa breaking eggulire lino. Incidence yaliwo ku ssaawa 3 eggulire wali breaking ku ssaawa 5 era mainstream media zonna gwe wali feeder zajja kugwe ne kaawonawo yennyini ayina mainstream media tiyasobola kusheyalinga gwe wamusooka okusheyalinga yasheyalinga luvannyuma. Olwaleero
obadde ne information era gwe ngoyagala gensi kyekyali emabega w'enjege eno. Naye poliisi eri mu kunoonyereza tewasoose gamba nti no information ninasooka giwa byakwerinda nga sinnajja ku mpewo za TV, sinnajja ku mpewo za radio, sinnajja ku kiwanja kyange kya Twitter oba kya Facebook oba kya TikTok. Information eyo yandibadde esookera mu babitongole byakwerinda. Wabula gozo tulaze wabadde ku live yo nga gwe buli kimu kyonna okimanyi. Buli kimu kyonna okimanyi n'ekyo poliisi kyetannaba kutegeera, intelligence kyetannaba kutegeera. Bugingo kankubulira ekintu kimu. Tewakyali munnayuganda akujjako hadithi. Kino nkikubuulira. Ate olwaleero yongedde okwerabisa bw'okutta ebifaananyi by'abavubuka oba eby'omuvubuka nga mwambazza ki t-shirt kya hemuka ekya yero mbu atemeddwa abawagizi ba NUP. Mukutta abantu aba bamutemyetemye ne mutuuka ku poliisi ne mukizuula nti ba NUP. Olw'ekyo tusobola okubuuza bugingo obujulizi buliwa obulaga nti aba batemye oyo omuvubuka oyo musajja gw'okutte n'oteekako erinnya wansi tuli amuleeba, kubanga gwe ekintu kyo kyonna okivugira mu kuyawulayawula. Tusobola okubuuza obujulizi buliwa nti abawagizi ba NUP be bakoze ekikolwa ekifaananako bwe kityo. Olwaleero bugingo twagala okubuuza nti abawagizi ba NUP abatalina access ku mundu, mwagala okutugamba nti abawagizi ba NUP be bazze nga batta ba Joan Kagezi, be bazze nga batta Bakirumira, be bazze battanga batugumbula ba Serina ne Banda, be bazze batugumbulanga ba business mine. Abo be bazze nga bali bagezaako okutemula Jeno Katumba Wamala. Be bali bagezaako okutemula Bawamama Fiina Kigundu. Be bali bagezaako okutemula Kirumiro Bakaweesi. Abanupu. Olwaleero omwekwasa abawagizi ba Nupu. Bugingo kiki kyatoolako NUP? Kiki kyatoolako NUP? Oba gwe Gashumba kiki kyotoolako NUP? Bana Uganda banaye si basiru nkiddamu. Gashumba Uganda egenda kubeerawo nga Museveni avuddewo. Njagala nnyo olowooze ku kadde nga Museveni taliiwo. Olwaleero muwalampye muli mu kuwalampa otafiire gye n'otafiire olw'okuba yavuddeyo n'awakanya statement ya mukama wammwe era n'amugamba baamukutte offside. Si ye yabadde alina okujja n'awa lipooti eyo, ye otafiire yalina okufuna lipooti ng'amaze okwekenneenya buli kimu kyonna. Olwaleero kye mukola ky'ekyokubuzaawo obujulizi. Enjega yaguddewo naye ate mmwe mwagala okwefuna nti mmwe mumanyi ekyabaddewo. Gwe Frank Gashumba gwe yasooka okubreakinga up eggulire. Mwatuuse nadda ku conclusion nti abatemu bayinza okuba be bano. Okibuliriza. Olwaleero information gyo spitinze gye waspitinze gyo ku kalaivu ka TikTok ne leero ku Radio 4. Eyo info wabadde ogitwala mu ebitongole ebyokwerinda ne bagikozesa ng'entandikwa. Naye kati kitegeeza mulina kye muvuga. Mugezaako okuvuga genocide. Gashumba naye muli batono ku bannayuganda nkiddamu. Frank Gashumba olwo n'Abanyarwanda abatakwagala. Gwe kennyini gwatambuza ekintu ky'obusosoze sectarianism. Olwaleero tukubuuza bavandimwe bafubutukawa. Era bavandimwe tribe oba gwanga wano mu Uganda kwa muno mu Uganda tumanya Abanyarwanda baluddemu. Ne Museveni alina Abanyarwanda be yasangamu muno. Otuliza. Olwaleero tukubuuza bavandimwe be baani. Gwe kennyini gwatandika ensonga y'okusosola wano. Temugenda kusobola. Ekyo ekifaananyi kye mugezaako kusigira bannayuganda nti kaakati NUP naye erina access ku mundu esobola okutemula abatagiwagira. Kuki? Kukyaki? Kuki? Nga mmwe musinga okukola violence wano General Museveni yayimira mu kamera n'agamba nja crashing group ya Kyagulanyi. I will crash the group of Kyagulanyi. Mukutte aka video His Excellency Bobi Wine ke yali ayogeramu nga addressing abantu mukakutte mukagasse mugezaako okusiiga ekifaananyi nti abagizi NUP bajjawo yichuli bebadde bagezaako okujjawo bugingo. Gashumba bannayuganda si basiru nkiddamu.
ate kino kyokoze okusharinga omuvubuka gwe mugamba nti wa NUP wa hemuke wono tulina abaana ba boda abambala t-shirt za hemuke ne bavuga ku kubo njagala ombulireyo omu eyali alumbiddwako we bali ku ma stage okwo ne bazambala wono tulina abavubuka abakwata namba plate ne baziteekako ebifaananyi bya hemuke ne bakola effujjo ku nguudo njagala ombulireyo wa NUP ne bunga amamotoka bagalina abali bataleka ebifaananyi babudwe ne bakola effujjo ku nguudo oba ne babiteeka ku namba plate gwe Omufere namba emu ka gurupu kamwe kabanda balamu mugwe bano simanyi ba mawanda bujingo ka gurupu kamwako nga we muli omukaaga muine ekintu kye muvuga ayimba buli ate mugenda kumalako nakyo Uganda nene mbabulira bwe muba muteekateeka bannayuganda nga mulina obutemu bwe mwagala okukola ku NUP ku mukulembeze wa NUP n'abawagizi ba NUP nkukakasa tekigenda kusoboka nkubuulira. Waliwo omuwala eyavuddeyo n'agamba abasajja mulekerawo okuwa abawala emitwalo 5 biki ovuma waki yavuddeyo n'ayogerera ffe ba girl children bamada nti mulekerawo okuwa abakazi emitwalo 5 Mami Black Man lwaki temweteekerako ddala omuwendo netumanya obuzito bwammwe? Why don't you just price tag yourself nekigwa okusina okudda wano okwekweka emanju omukwano netumanya nti kati temukyalina mukwano wabula omutusuubuza kaboozi nekigwa. Omuntu okuwa they give you out of appreciation okusiima omuntu nti nkwaddeyo aka-transport dayeeka. So simple, it's an obligation. They have to give you money. Nedda. I just appreciate you. Ntika transport kako. Munange Mami Black Man omulu yowe charugwesi wagala. Leka nkujukize nti naffe tweteekamu. Nze ngatto gye nyambala esingayo kubeera chip ya mitwalo 12. Engatto gye nyambala esinga okubeera chip ya 12. Obwesegera engatto kati waliwo perfumes ene saati gye wali yabyenga nigina like this one wembanzize okukukyalya nensawo okugenda naye out this thing kya mitwalo 5. Nina empale jini zaffe nga naye bw'ozimanyi oba empale zaffe ez'abasajja si za 13 nga oba ez'akasanvu nga mmwe. Never. Ejjini mba ya mitwalo 7 n'okudda waggulu. Nenkwata emmotoka yange nensasula amafuta. You see? Sikomye okwo nze agenda okuketalingira miru zonna z'ogenda olya. All the drinks and I don't care. So kati goli wa mululu nabaki okulooza mbwetaddemu obuteesi emitwalo 2. Omufere Frank Gashumba ajja kusibwa lwa bufere. Obufere bwe ne Kalebule Gweyogedde ateeka ku bantu tajja muleka kyekimu era ajja kakkana nga yeewuunyizza era ng'ebibuuzo alina bingi kubanga tutegeerezeeko nti ono mu bufere kwalya era ku bufere kwatambulira. So baganda bange mikwano gyange Omufere Gashumba tajja kukyagala. Obufere bwe bugenda mu maaso n'okuba ng'akolebwa ate ajja kutuuka ekiseera abyejjuse bino byonna bye yakola. Time egenda kutuuka nga Gashumba yejjusa obufere bwakoze ku bantu bugenda muzaalira leenya.